buterevu byonna gye musinzira okubeera nga temugoberera ku Fahad Pro UG kwe muli. Of course nyogera okubeera nga tembabuuzako abalabira mu ggwanga Uganda dabwera Uganda yonna yonna awo ku ddungu awo mubalimi beddala okubeera nga temugoberera baidhayo mwebalikola. Njagala okubeera nga tetwala omukisa guno okubeera nga tembeebaza okubeera nga temukola ate ne mubeera nga mwefiirizayo akadde ne mubeera nga musalako wali ku YouTube channel ne mubeera nga munoonya ku Fahad mulabe ekipya kyabeera ateereddeyo oba kyabeera abateereddeyo. Ate nammwe abalabira mu Europe awo nammwe kimanyi mubeera bize nnyo naye mwefiiriza ne mufunayo akadde ne mugamba tujja nga tulabe ku Fahad kikyana abasobola okubeera nga ateerayo ne America, North America, Canada yonna yonna mubalenyo beddala okubeera nga mugoberera ate nakubeera nga subscribinga nga bulijjo subscribe notification bell gikoneko obutasibwa mawulire kika bwe kiti kubanga nze nabagamba nze information nze buli dakiika buli second buli ssaawa mbanyi n'ekipya kye mbeera nkuleetedde ate nga amawulire gano gabeera verified. Tetwogera byanjwanjwa tukuwa ekintu nga bwe kiri nga kiri verified. As usual video etandika na likinga ate sharelingirako abalala eyo mpolampola yita banno bagambe kakati waliwo ate ekipya Fahad kyasobodde okubeera nga atuyigirayo kamba twale buterevu mu nsonga za Kabaka era nga ennyonyi tugivuze tugudde mu ggwanga lya UK wali ku embassy ya Namibia. Olunaku lw'ejjo nnyina obutabi bwonisobodde okubeera nga tembateerawo awo obwa bannayuganda abawangalira awo mu diaspora naddala mu ggwanga erya UK abagenze ku embassy ya Namibia nga baagala okubeera nga batwalewo kwemulugunya kwabwe ku nsonga za Kabaka nga baagala kubeera nga tebamanya ekituufu kyeki kubanga Charles Peter Mayiga Katikkiro tababuulira kituufu n'Abagereka tababuulira kituufu. Kakati bo abali concerned beebuuza ki ekigenda mu maaso kubanga emabegako twavuddeyo ntula ebifaananyi nga Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia. Kakati nno yensonga ki basobodde okubeera nga tebalumba embassy ya Namibia era nga amawulire genkuleetedde essaawa eno mawulire ga ssanyu. Embassy ya Namibia finally yasobodde okubeera nga approvinga ekiwandiiko abannayuganda kye basobodde okubeera nga bagitwalira. Ekiwandiiko kino nyina kubeera nga tenkikuyitiramu mu 4040 waggulu wano waliwo omuntu ogugamba nti Embassy of the Republic of Namibia wano wansi ennaku z'omwezi 24 2024 dear request for information and an intervention regarding the detention of His Majesty the King Ronald Muwenda Mutebi owookubiri gwe mutwe omukulu oguliwaawo nga beebuuza twagala okubeera nga tetumanya information ekwatagana ku Kabaka n'ebyo bituwulira ebigambibwa nti yasibibwa oba yakwatibwa mu ggwanga lya Namibia era gye yaterekebwa. Wano wansi ne bongerezako ne bagamba nti this serves to confirm a receipt of your letter dated 21st May 2024 regarding the above mentioned subject. The embassy wishes to inform that the King Ronald Muwenda Mutebi Owokubiri is not detained in Namibia. He arrived in the country in April 2024 for medical treatment and is currently in Okuwangwari munasoji wabanayi bigambo bya 4040 wano kye bategeeza embassy yavuddeyo netegeeza ekiwandiiko kyammwe kye mwatuleetera ennaku z'omwezi 21 May twakirecevinga bulungi nnyo ku nsonga nga gye nkunyonyodde waggulu awo nga bagamba nti Kabaka oba ku bimu ku ebyo ebitambuzibwa ebigambibwa mu Kabaka yasibwa mu ggwanga lya Namibia bawandiise ne bagamba nti twandagadde okubeera nga tubagamba omwami Ronald Muwenda Mutebi Kabaka owookubiri is not detained oba teyasibibwa mu ggwanga lya Namibia era nga bayongeddeko ne bagamba nti yatuuka mu ggwanga lya Namibia mu April 2024 okubeera nga afuna obujjanjabi. Jjukira Charles Peter Mayiga yavaayo n'agamba nti Kabaka ali Bulaaya yafunira obujjanjabi naye embassy ya Namibia yavuddeyo nebeera nga yategeeza nti Kabaka teyasibibwa wabula yayingira mu mwezi ogwokuna gwa April okubeera nga afuna medical treatment and ali mu kifo ekimanyikiddwa nga Okongwari ali mu kifo ekyo nga bw'okiwulidde ekisangibwa ali mu ggwanga lya Namibia era kiri mu Kunene region. Wano wansi ne bongerezako ne bagamba in terms of the request for delegations to visit the king the relevant Namibian authorities have no objection provided that the immigration formalities are met.
bayongeddeko ne bagamba nti bo ekyokubeera nga bannayuganda basalawo okubeera nga bagenda okukyalira kabaka waabwe tebakiinaako buzibu na bumu era nga bakyaniriza ddala bannayuganda abandiyagadde okubeera nga tebagenda babalagiridde ekifo kabaka wasangibwa ewatuufu. Wano wansi ne bongerezaako ne bagamba nti finally the embassy wishes to inform that necessarily security precautions have been taken in order to ensure safety of the king while in Namibia. Yours sincerely, Ambassador Martin Andijaba. Bwatyo ekiwandiiko bwe kyasobodde okubeera nga tekiva ku embassy e Namibia. Banayi twagala okubeera nga tetuyozayoza oba twagala okubeera nga tetusimba bannayuganda abawangaalira eyo. Kakati ekisookera ddala kyenfunye mu kiwandiiko kino, ekisookera ddala tumanyi kuwa kabaka gy'ali. Tumanyi ekifo ekituufu kabaka kyalimu okusinziira ku kiwandiiko kya Namibia kyasobodde okubeera nga efulumya. Ekyokubiri bayongedde ne bategeeza nti kabaka Munayi teyasibibwa eno wabula yajja buzi mu bbanga bweriti ery'omwezi ogwokuna okubeera nga ayongera okubeera nga afuna obujjanjabi. Ate ekirala ne bongerezaako ne bagamba nti buli muntu yenna alina eddembe okubeera nga ajja okubeera nga ajja alambule kabaka oba asobola okubeera nga ajja asobola okubeera nga akyalira kabaka era ne bawandiikawo n'ekifo awo ekituufu kabaka akyawangaalira. Mu kino ndowooza kigenda kubeera nga kiwa omwagaanya abantu ab'enjawulo abeesobola abali concerned okubeera nga bamanyawo obulamu bwa kabaka. Njagala ojjukire Charles Peter Mayiga ali yavaayo n'agaana okubeera nga abuulira kabaka oba abuulira abantu wa kabaka waali ewatuufu. So ekiwandiiko kino kijja kubeera nga kyongera okubeera nga kiyamba abantu ng'omwami oli gwe mwawulira ng'agamba nti ffe abeesobola twandagadde okubeera nga tumanya wa Ssaabasajja kabaka waali tusobole okubeera nga tulinnyawo ennyonyi tugende tubeere nga tumulambulako. So eggwanga lya Namibia twongera okubeera nga tulyebaza katusabe ate baleme kubeera nga bamuggyawo awo kubanga engeri gye kiri nti basobodde okubeera nga balagirira abantu wa kabaka waali ekiyinza okuviirako ate kabaka omumuggyawo ne batuuka okubeera nga bagendayo ate nga kabaka taliyo ng'ayongezeddwayo mu kifo ekirala. Kabaka tumusabira buwangazi era tumusabira kyonna kyonna ekimuluma asobole okubeera nga akisukka. Ate tusaba bambi asobole okubeera nga alabikako eri Obuganda abantu ab'enjawulo basobole okubeera nga bamulabako emitima nagyo gikkakkane. Soka mbatera obutambi buno ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo. Vidiyo nga bwe nakutegeeza likinga sharingirako abalala ate tusobole okubeera nga tutambula fenna fenna temuvaawo. Kansulenti Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja atuuse. Ndowooza bannayuganda mwenna bwe bali kukola mulimu gwa kubanja Ssaabasajja kabaka era mugende mu maaso. Tutandise kya vidiyo ya leero. Tutandise bwe tuti. Ngenda kusaba buli muganda yenna omunyolo omutoolo yenna n'omukiga yenna buli munnayuganda ayagala Buganda nga wazimba n'ogula ploti mu Buganda. Ebiseera bisinga omusiru gy'alowooleza nti ffenna gye tugenda ogenda mu busiru bwaffe gye tugenda. Waliwo enkodomali ezirowooza nti ffe tugenda Mmengo tuwambe Mayiga tumuggyeyo oba tumukube ku ttaka. No! Ensi bw'ekyuka n'abantu bakyusa strategies. Gwe abalowooza tugenda sindika bagende Mmengo bakole effujjo bakuba. No, tetukyakuba bantu. Tuli mu information technology, tuli mu .com era. Tukozesa information okuexpose nga bwe gwe tuhagala. Kati abalina mentality egamba mbu tugenda kunoonya Mayiga mu lubiri Mmengo tugenda oba tugenda tukyoli. No, ensi ye system oli bwete. Ngenda kusaba buli munnayuganda yenna ali mu diaspora kasito bangulu wabweru wa boda ya Uganda ne munnayuganda asobola yenna. Njagala onkwatire olupapula n'ekkalaamu ompandiikireko ebbaluwa ng'ogiweereza ewa senitawo gwali mu Amerika oba oli Canada ogiweereza ewa senitawo. Njagala omwana wa wandiike mutabani wo muwalawo nawe wandiike nawe osigala akuwandiikira ebbaluwa nga mukomplaininga kuuzibwa kwa Ssaabasajja kabaka. Njagala bali mu Europe oba ng'olina omwana oba olina omuzzukulu oba olina ggwe muwandiika amabaluwa nga mugaweereza area MPs bammwe. Family ne beevaamu ebbaluwa 5. Twagala okugenda okuziba ku lunaku olw'Emmande nga buli munnayuganda mu nsi yonna gy'ali MP mu nsi mw'oli afunye ebbaluwa eraga nti kabaka wa Buganda yawambibwa. Period. Mugenda twala ebbaluwa zino mugenda ziweereza eri basenita bammwe ba MP abali mu bitundu byammwe. Mugenda ziweereza ku consulate
ne ku embassies zonna okwetola ensi yonna ekintu kita expose or exposure. Please fere tugenda ku singa amaanyi gaali gegalya singa embazi yewaata oba singa turakita yewaata gwalina omutwe ankoloza nti abaganda bagenda Mengo n'amajambi esibe banoonye mayiga. No, ebintu byakyuka. Gwe omuntu yenna gy'oli munnayuganda nga gwe tosobola kugenda kwekalakaasa, nyamba ompandiikira ebbaluwa mu lulimi lw'ensi mw'oli ogiweereze. Njagala MP wo oba senita wo agenda okukya ku makya nga mu ofiisi ye walina ebbaluwa, olwo ebbaluwa 200 byonna bibuuza omuntu omwo. His Majesty the Kabaka of Buganda is missing. And we suspect that Dictator Yoweri Museveni and his counterpart, Charles Peter Mayiga, are the man people who kidnapped the king. Owandike ebbaluwa gisindikibwa eri MPO. Njagala tugenda tuka ku makya ku Monday nga buli MP mu nsi gy'oli, senita, embassy zonna zijjudde ebbaluwa eziraga nti Kabaka yawambibwa. Period. Bwe tuvaawo genda ku mutimbagano ga Twitter, genda ku mutimbagano buli embassy ey'ensi mw'oli eyinako Twitter, namwali Uganda ku Twitter gikweziri, muwandiike ebbaluwa. Ebbaluwa n'owandiika bigambo 27 ebigambo 10 eba ejja kumala okutegeera omuntu kiki kye twetaaga okukola. Mugende buli woli Namibia erinawo embassy balina consulate. Ku Twitter Namibia Prime Minister ainako Twitter handle. President wa Namibia aina Twitter. Parliament ya Namibia aina Twitter. Migration ya Namibia aina Twitter. Munyambe mugende ku Twitter za Namibia ezensi yonna gwe bokola Twitter nga yabigambo 10 byokka bimala. Nga mwe mulugunya mubanja Kabaka wa Buganda eyawambibwa atalabikako period kimala toleka na muntu ngusime mugenda kola. No, please. Ngenda basaba gwe muna Uganda ali mu America, ali Canada, ali Bungereza, ali European countries, ali mu Asia, ali mu Middle East, mukole ekintu kino okuwandika kintu kikulu nnyo. Okuwandika kintu kikulu nnyo ne botagenda kwekalakaasa. Buli sente wa America bwanatuuka mu ofisi nga iramu ebbaluwa 10 ziri kusemu issue omuntu y'omu yabuze owenijjazi n'abakubira oweninyogo n'abakubira ne buli mwagiraga ati what the hell is going on here. Bagenda kwebuuza ki ekigenda maaso wano. Mu Bungereza mukole ekintu kyeki bajja kwebuuza ono y'ani gwe bagamba amiisinga. Kale Mayiga ne Museveni mutte Kabaka ng'ensi etegedde nti mwamuwamba mujja tunyumiza mbu yafudde alaje embwammwe. Mubawe ne history basooka omuwa obutwa ne history muteeremu ne tukozesa social media omukola omunoonya omufuna mpaka lwe baamuleeta. As simple as that. Ne botagenda kwekalakasa bagenda okukalakasa mugende mwekalakasa naye ekintu kye bayita okuwandiika n'owandikira area MPO ne Kampala bali e Kampala wandikira British Embassy, American Embassy, Brazilian Embassy, Canadian Embassy, European Union, byonna mu biwandiikire buli omu kwate ebbaluwa ne bawandika ebigambo 10 emala. Amanya g'abantu okuteeka mu gamanyi ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu kirina ne kye bataddeyo mu kirina as simple as totegana. Ekifaananyi kya Mayiga mu kirina, ekya Museveni mu kirina, ekya Sarah Kagere mu kirina, ekya Gundi, ekya Chole mu kirina, ekya John Katende mu kirina, buli kimu mu kya addressing bulungi. Just buli MP mu nsi mw'oli bw'anaafuna ebbaluwa 10 ku 10 kajja kuba kaweddemu. Kajja kuba kaweddemu. Manyi nze nkozesa mutwe asikozesa maanyi. Myaka ginginzeko sikyakozesa maanyi nkozesa mutwe. Sikyakozesa maanyi nkozesa mutwe. Ekifaananyi kya Mayiga mu Kiina mukibunya mu nsi gyonna ku buli senator, buli ambassador, buli member parliament, buli wamu mu kikole. Kijja kuba kiwedde. Kuwandika ebbaluwa ebigambo 10 ebimala. Abaana amanyi Olwambu mu kikole, amanyi Oludaaki mu kikole, amanyi Olufalansa mu kikole, amanyi Oluyamani mu kikole, amanyi Olumerika mu kikole, amanyi Olumexico, oluki lwonna muwandiike ebbaluwa zisaasaane muziteeke ku mitimbagano.
His Majesty Kabaka of Uganda is missing. We suspect Yoweri Museveni and his partner Mayiga, the so-called Prime Minister of Uganda, they are responsible. Period. Mu kitambo zensi yonna ebisigadde Mukama akwatirako.